mubanja omuntu toyinza mumanyira bwotyo omusajja nendeka abaana ewaka nga beebase bamanyi taata abo agenze kukola n'amaziga gambiseemu bamanyi taata abo agenze kukola mwana ali mukuŋŋamba okitegeera lindako businawo yadde n'ekikumi edda njakwetta alusirie ayiswayamba buulira njakwetta kugamba buli omwanda gabulazi ndi buuso bulungi buli omwanda gabulazi singa najje oba singa ze yafa bannange buli omwanda gabulazi mukwano njakwetta Wizo Manizo ekyo kirowoozo kityamu n'amaziga gambiseemu njakwetta tugenda kubangizaako ofune obwenkanya Wizo ofune sente zo sinza kuyimba abantu bonna banyumirwa no Wizo Manizo tugenda gezaako kulaba ng'ofuna ebintu nno ebyatandise ng'ebyokusaaga bwe tutaabe beegendereza nnyo nnyini ddala byandigenda maaso n'okuba nti no bibaako obulamu bw'omuntu gwe bitwala ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizo Manizo mu kutwala obulamu kiyinza okuba nti no teriyo muntu amutuusizzaako bulabe wano na wali wabula okusinziira ku Wizo Manizo yatandise dde okwogera ebigambo ebigamba nti ayagala kwetta n'agamba nti ajja kwetta era mu byonna n'alowooza ne ku muganda we radio eyagenda maaso n'okuba nga amuvaako wabula bino byonna ng'akatambi keŋŋenze maaso n'okuba nga ntandika nako kogenze maaso n'okuba nga olaba era n'ogenda maaso okuba nti owuliriza byonna Wizo agenda maaso n'okuba nga akisiba ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Nobat event atusooka tusome obubaka Wizo Manizo bwe yagenze maaso n'okuba nga ateekayo oluvannyuma olw'akatambi kaliko owulidde ng'agamba nti ajja kwetta era ayagala kwetta Wizo Manizo yagenze maaso n'okuba ng'ayita ku mutimbagano gwe awali ku mukutu ogwa Facebook ogwa Radio and Wizo oguliko ne blue tick oba blue badge eyo ekakasa nti ddala guli authentic n'abaako obubaka bwe yagenze maaso n'okuba ng'awandiika wabula ng'era buno yagenze maaso okuba ng'abukuuta mu baluwa ng'amaziga gagenda maaso n'okuba nga gamutulukuka nga bw'ogenze maaso n'okuba nti omwewulirirako amwana mulenzi Wizo Manizo agamba nti important update for our fans. We are thrilled to share that our concert at Hotel Africana 2 weeks ago was a huge success. However, we are disappointed to announce that the event organizer, Mr. Nobat, has yet to pay us for our performance. Anti tuli bajamukirivu okubeera nga tubanyonyola abawagizi baffe anti ekivulu kye twalina ku Hotel Africana weeks 2 eziyise emabega kyakwatayo era kyagenda maaso n'okuba nga kibeera successful ekitenkanika wabula tukyakubiddwa encukwe okubeera nga tulangirira n'okubabuulira nti omutegesi w'ekivulu ekyo mwami Nobat tannaba kubanga tusasula olw'amaanyi ge twateekamu ne buli kimu enjuwa gye twayiwawo omubiri nga tubaweereza mmwe abawagizi baffe abajja ne mwetanira ekivulu kino. Despite numerous attempts to reach out to him, our efforts have been met with silence. It's unacceptable that we've been left unpaid for our work. Tinewankubadde tugezezaako enfunda eziwera okubeera nga tutuukirira mwami Nobat ddala asirise busirisi gye tuli n'ataba na kyatunyega wadde kyatunyonyola. It's unacceptable that we've been left unpaid for our work. Nti tekikkirizika nti emirimu gyaffe gye twagenda maaso n'okuba nga tukola paka nakati gye buli eno tetunaba kubanga tusasulwa. To make matters worse, Mr. Nobat provoked me today, adding insult to injury. Nti ogenda maaso n'okuba nga ebintu byongera okusajjuka.
mwami Nobat agenze maaso n'okubanga anjunya obanga nvuma obanga ntyoboola nagenda maaso n'okubanga ayongera omunnyo mu kiwundu. We are speaking out because we believe in fairness and transparency in the music industry. We deserve to be paid for our craft just like any other professional. Weasel n'agamba nti tuli mu kwogera olw'ensonga tukkiririza mu mbeera y'okkolera mu bwerufu mu yindasitule eno ey'omuziki. Tugwanira okubeera nga tusasulwa olw'emirimu gyaffe ng'era abantu abalala we basasulwa ng'abasawo n'abalala abali mu mirimu emirala egiri profession mu nkola efaananako bw'etyo. Weasel agattako nti Memories of Good Life, the main artist has not received a payment yet. We are still waiting for Mr. Nobat to fulfill his obligations. Anti ekivulu kya Memories of Good Life, omuyimbi waakyo eyali omukulu oba eyatimbibwe yaleeta abantu tannaba kubanga asasulwa ono nga ye Weasel Manizo. Weasel n'agamba nti tukyalindiridde mwami Nobat agende maaso n'okubanga atuukiriza ebyo bye yagenda maaso n'okubanga yeeyama ne sekweyama yenna. Weasel agattako anti thank you for your continued support. We will keep you updated on this situation. Hashtag unpaid artists. Hashtag fairness in business. Hashtag music industry. Hashtag pay the artists. Yours truly, Uncle Weasel. Nagamba nti bebaza abawagizi be oba yebagiza abawagizi be ye Weasel olwa era nagamba nti ajja kusigala nga ababuulira embeera n'abagenze maaso n'okubanga ebeerawo. Muzi hashtag yataddewo nti ye y'omu ku bayimbi abataasasulwa. N'agamba nti anoonya bwenkanya mu bizinesi. N'agamba nti indasitule y'omuziki lwaki abategesi temugenda maaso kubanga musasula bo abayimbi. N'agamba nti ye wammwe waddala Uncle Weasel. So akatambi kali nga Weasel ayogerako ne Sandra Lian wali ku Sanyuka TV mwe yalagidde obulumi ng'agamba nti n'Okwetta ye awulira ayagala Kwetta akaleetedde bangi okubanga emitima gibennyika era bangi bakyagenda maaso n'okubanga baweereza Uncle Weasel obubaka obumulaga okusaasira ate era n'obubaka obumulaga okwagala. Naawe walaba vidiyo eno osobola okuyitako ku mikutu gya Uncle Weasel n'ogenda maaso n'okuba nti omuweereza some messages of love kubanga amazima mu bigambo byagenda maaso n'okubanga ayatula biraga nti depression yagenze dda maaso n'okuba nti emwambala oluvannyuma lw'okuba nti yakola n'atuuyana ne sekutuuyana yena wabula mwana mulenzi Nobat Events n'atagenda maaso kuba nti amumansira kasente ako ke baalagaanako. Aba CD omusunsuzi ly'erinnya agaliwo omukutu kwoli. Thank you.